Yes, all I need is a remedy. Buno bulamu tebunyuma gwe wotoli. Honey, I need somebody like you. Kuba nakwagala okuva mu high school. Baluyita anyoyo luyimba lwa Pius Mayanja kabaka omulindwa Sababimba. Genda olunonyeko ku YouTube mpola mpola. Wininwaje yejjusa lwaki yagwa mu mukwano n'omusajja yamukwabula namala naduka naye nga tetukaniza ku mukutu gwaffe omuganzi baguyita Uganda mu Kamoli. Bampita Ntambi Kimso number one rich boy Maxudi Jr. East Africa number one soldier, number one artist at the moment, king of the East. Ona tasiwa wabula abalagala nkugamba Palaso tasiwa wabula abalagala yagenze mu maaso n'okuba nti atakayimba ke akapya bakaita anyoyo kakolebwa Ian Progendo kanonye kwenda kuzomesigana kubera nga 10 Pius Mayanja agenda kuba nti ata video ye tabu anyoyo video egenda kuba nti efulumye twasondoba tugeza nti agenda kukata ina kuzomesinga nyapa tanfanile katu semuleti yakatade mu kuzomesinga 5 mpola mpola sono lecho oyo go baita king of the East Swaga Papa nambali moja Uganda. Webale kuba nti otambula naffe ojo bazita music updates no kuba nti otandika okumanya bice bife Kampala mu music industry nga bitambula mpola mpola. Muganda wange Easy akayimba keke bayita Tumbiza Sound kafuse etabu na yatenga ni wa mkiso kubagamba ati na Uganda tugenda mu maaso n'okuba nti tukola tukola ebyafaayo in this year's album ya musajja mukulu amanyikiddwa nga Zuli Terms sawa zino eri number 1 ku Spotify ne Apple Music kikulaga omusajja ow'ettabu. Mwebale kuba nti mutambula naffe munzikirize ngende mu Songs Avenue nayo nga mbaletege naffe fesse ndyoke nga basomere namwe mugawulire ate namwe mugambe bacali bamwe nti akayaye katuletedde bino mpola mpola. Yes, then tukina maso yes, oberenga obifuna mpola mpola. Now twasobola okuba nti tugwako twayako ne mutala mukulu amanyikidwa nga Wininwaje nga nsonga nyenje ze twatuuseko obolyao Nwaje agamba nti yes twayogeddeko ne Nwaje recently nga nsonga nyenje ze twayogeddeko n'omukyalo ono ze tulina okuba nti obolyao tugenda mu maaso n'okuba nti tudiscussingako nawo zifune mpola mpola. Nwaje muziza naye bebe kiki ekikusumbuwa lwaki wakyuse bwotyo oli addictive ku drugs nebisigaddewo bagamba nti waliwo ebikusumbuwa bino nabiri twali tulowooza nti oba olyawo oba olina ebikusumbuwa bya contract zo nebisigaddewo kumbe ng'ate emusumbuwa birala betugenda okuba nti tubatuusako mpola mpola. Mwebale kuba nti mutambula naffe. Now mutala mukulu amanyikiddwa nga Wininwaje yavuddeyo nantegeezako nga kyaliwe nagamba nti Kimso nze navudde ku nsi eno navudde ku abasajja muli babi nnyo, abasajja muli balimbi, abasajja muli bayuuza, abasajja mwankola ekikyamu. Recently nagenda nefuna omusajja nga mulungi nga mubalagavu ng'amanye ennyimba zange zonna sooka kwagala luyimba lwange jangu. Yes, mpola mpola yalwagala n'aluyingira deep inside. Era omusajja ono yagenda mu maaso n'okuba nti nga buli lwankubira essimu aluyimba ansinikira message agenda mu maaso n'okuba nti anseducinga nange oba oliawo mpola mpola nagenda mu maaso nemba nti nzigula omutima gwange. Omusajja ono yagenda mu maaso n'okuba nti anfiiringa ankola ebintu ebyenjawulo era nange natandika okuba nti ngwa mukwano mpola mpola. Omusajja ono yandetera okuba nti mulowoozaako. Omusajja ono yatandika okuba nti ankolera ebintu ebyenjawulo okuntwala ku shopping ze mpola mpola okuba nti antwala mu mikwano gye nga nkutteko nga nkiisinga nga mpa bupeeke nga tugenda ne bakyali bange ffenna ng'omukyalo ono nga omusajja ono aholdinga nga buli kaseera ankwatako mpola mpola. Yagenda mu maaso n'okuba nti atensera omutima gwange n'okuba nti anjagala era nga nange nagenda mu maaso n'okuba nti ng'omugulirawo mpola mpola. Omusajja ono yagenda nangulira ebintu ebyenjawulo obolyawo binali sifunangako yankola ebintu byomukitanda byesifunangako okunkiisingako gato okunkomba wansi okunyiga buttocks zonna nasqueezinga akabina ne kalyoka kagwererako nga ne mu mukwano zenna nefukira neŋŋamba nti obolyawo yes omusajja gwenguddeko yoyo. Omusajja ono yagenda mu maaso n'okuŋŋamba nti si mufumbo era nga nagenda mu maaso n'okuba
kuba nti muwa ebisoobooza byange. Yabirya n'abinyumirwa, nange yandya n'ennyumirwa, era nga nagenda mu maaso n'okuba nti muwoomerwa, era nga mukyala musajja mukulu ono yankula ebintu eby'ettabbu. Wallahi omukwano gwe yandaga nali sisobola kuba nti ngufuna walala. Wallahi love gye yandaga yali yanjawulo. Bambi natandika okuba nti nange nyimayima nga mukwata mutwala mu mikwano gyange, ntandika okumulagayo nga bwenfunye embooko fire. Omusajja ono yagenda mu maaso n'okuba nti yeekyusa. Omusajja ono nagenda okuzzamu okumukubira amasimu nga takyagakwata. Omusajja ono yagenda mu maaso n'okuba nti akyuka nga nvuma, nga mbogolera, nga mpisamu amaaso. Omusajja ono nga ne bwe munoonya tasobola kutandabawo, nga ne bwe musanga ku bantu ampitako obujise. Neebuuza ki kye nakola omusajja ono, neebuuza ki kye nakola omusajja ono nga sikitegeera kintu. So nagenda mu maaso n'okuba nti nga mwegayirira, nga mubuuza kiki ekyagwenga wrong honey, kiki ekyatuukawo, naye nga omusajja ono tanyega. Luvannyuma nnyo yagenda mu maaso n'okuŋŋamba nti mukwano, nze bibyo naawe tebisobola kuba nti bigenda mu maaso, kubanga ndi musajja mufumbo, omusajja ndi mufumbo, era nga mukyala wange aneetaaga essaawa yonna. Kibi nnyo nti omutima gwo maze okuba nti ngumenya, naye ate tetusobola kubeera ffenna kubanga ndi committed ku family endala, era nga sobola kubeera n'abakyala babiri. Kyengenda okusaba mukwano gwange Nwagi, genda mu maaso obeere nti weeyiiya, genda ofune omusajja omulala asobola okuba nti agumira embeera n'ebintu byengeri gy'obikolamu mpola mpola, kubanga nze ndi musajja mufumbo, tajja kusobola kuba nti agomikiriza. Fine, nali naawe wampomera, nakuwoomerwa, wanfuula special, nange nekufuula special, naye ng'ate omukwano gwaffe tetujasobola kuba nti gugenda mu maaso kubanga nze ndi already booked. Nwagi agamba nti kino kyagenda mu maaso n'okuba nti kimusuula eddalu, kyagenda mu maaso n'okuba nti kimumenya omutima, yagenda mu maaso n'okuba nti akulukusa amaziga. Jjukira baali bamaze okuba nti batandika okuba nti oboolyawo bagatta n'ensimbi mpola mpola, era nga Nwagi yakwatanga ku busente bwe obw'ekyala bwe yali akola ng'abuteeka mu musajja ono. Omusajja ono yagenda mu maaso n'okuba nti amusuulawo n'amulekawo, era nga yagenda mu maaso n'okuba nti yeebuzaabuza. Nwagi oboolyawo yali alowooza ebibye bituuse, yali alowooza afunye omusajja ow'ettendo, omusajja omugogofu omulungi, akola ebyomu kitanda n'ebyawabweru. Omusajja ono atasobola kuba nti amulaga mu banne. Omusajja yakyuka omulundi gumu. Omusajja wonna wakyukira nga Nwagi amaze okuba nti atulaga akabina mpola mpola. Omusajja kigwe twogerako, abamu bagamba nti chosen blood abeera so close and tight. Ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula ebbanga lyonna bazze babeera bonna mpola mpola, era nga chosen blood oboolyawo yabadde asakata Winnie Nwagi, abadde agimenyamenya, nagitiginya, nagikwatamu, nagikuba engalo, nagikombako, nagiwunyako, nagamba nti wesa Nwagi bwotyo mwana mukyala mukulu, wabala wakula n'owola, yonna mbobeza eringa ya shekati, yonna ogibikirayo nebugoma mpola mpola. Kumbe musajja mukulu yagenda mu maaso n'okuba nti alooza kulamala okuloozaako 1, 2, 3, 4, yagenda mu maaso n'okuba nti akyuka. Jjukira chosen blood, mukyala we Musama, mukyala we abeera London, so n'olwekyo mukyala we olukoma we Kampala. Winnie Nwagi kyolina kyogamba, era nga Winnie Nwagi yali yali amanyi nti amaze okufunza akasajja kakula kamanyikiddwa nga ka handsome chosen blood. Kumbe nga akasajja kamusulawo mpola mpola. Webale kuba nti otambula nange, webale kuba nti onjagala, webale kuba nti wekumira wano, webale kuba nti Eva baby ogamba nti Jimso yasinga nojja ne tutambula ffenna
mpola mpola. Pick up on yourself. Nkutumideko tali wange MC Morgan. Ogambotya Toboy MC Ogambotya. Ronnie producer. Outer Gagame Records Ogambotya. Rokan David. Now nkutumideko Rokan Media. Nkutumideko Chimba Ligan. B Juliana Mercedes. Okuva wali ku Radio 4 ne East African Channel. Batali banga bali GTV mwe namba tumideko. Pampita Ntambi Chimso number Rich Boy Maxudi Junior. Twegweko mu next episode. Yoyo nwajiwo.